bali kubira mpozi ngate otambula naffe bonna bulungi nnyo ddala. Lunaku lwakubiri embeera eryete obulamu obusanze otya tubaayo eno nga tukitambuza ddala bulungi nnyo. Yonna gy'osinzira okubeera ng'owuliriza tukwaniriza nnyo ate mpozi omulundi guno ogwokubiri obulamu buli butya embeera eryetya webale kubeera ng'okikwasaganyiza ddala bulungi nnyo ddala. Tuliwo okubeera mpozi ngate tukutuusaako. Genda ku mikutu gyaffe egya Facebook, genda ku mikutu gyaffe egya X, Instagram, ogatteko mpozi ate Blue Sky, yonna tubaayo nga tukutuusaako obuweereza bwaffe mu mbeera ey'omulembe ddala. Nze Sula Ssenyonga okutuusaako muziki, amawulire, gattako n'ebyo ebikusanyusa mu bulamu nga olunaku olwaleero. Olunaku olwabadde lwa jjo ate mpozi amawulire ag'essanyu ne gafuluma nga Kyabazinga wa Busoga Gabula William Nadope ate mpozi yabadde nga mukyala we Muton akubyewo ezzadde ly'abaana abalongo. Abaana balongo mpozi ate bazaaliddwa olunaku olwajjo eri obwa Kyabazinga bwa Busoga. Tubayozaayoza mu mukyala akulike ate mpozi ne Kyabazinga naye abeere mpozi nga naye alukulika kuba tukibeeramu ffenna. Tukibeeramu ffenna n'okufacilitatinga sente blabla n'ebirala. Ojja kulowooza mbu olw'okuba oli Kyabazinga mbu yetateekamu ateekamu kuba oli mukyala we abalina oteekamu akasente. Abalina oteekamu akasente omukyala azaale bulungi n'okulabirira abaana byonna nga bwe bibeera. Tugamba yoga. Akolwaleero tugetandika we twakomye olunaku olwajjo ndowooza tukimalirize kino kiggwe because tufunye side ya Nameere olunaku olwaleero. Nameere avuddeyo mpozi ate n'ayogera nga yeegaana ebimwogerwako nti yabadde mu kukuba fulufiga newankubadde nga mu katambi akoogerwa mulimu eddoboozi erya omuntu erifaanaganako ng'erya Nameere wabula ye abyegaanye. Jjukira mu kkooti ne baba baleese abantu abategeera amaloboozi, omuntu waddembe okwegaana agamba nti nze eryo eddoboozi si lyange. Over the weekend full figure yakubibwa abantu kati kubayite abatamanya ngamba newankubadde ye yawaabidde muli musango gwe yawaabye nti Nameere yamukubye ne bbaawe naye ye Nameere agamba sinamukubako wabula nange full figure muyinako okwemulugunya era muyinako n'omusango emisango mingi nzize nga mpaaba naye nga poliisi terespondinga era agamba nti emisango alina mingi nnyo egikwatagana ne full figure mu kumuvuma n'okumutyoboola naye abadde nga takola ki poliisi tefaayo. Naye bwe kibeera nga bwekityo nga yakubiddwako naye musanyufu okubeera nti oba oli awo abantu abasinga bonna basanyufu bagamba mwatuwonyezza mwamukubyeko na kitono. Yabadde takimanyi nti abantu bakyawa full figure bwe batyo wabula kino yakirabidde ku kubeera nti yakubiddwa jjo abantu ne bava ne basanyuka ne bajaguza. Agamba nti emisango mingi nnyo giri ku poliisi eyo abantu nga baloopye naye ne batafiibwako nga full figure abavuma ne batamukwatako kubanga mbu presidential advisor. Agamba nti wabula ate ye kyakola yeefuulira abaana naddala ba TikToker n'abavuma. Bw'amala okubavuma be bamuddamu ne bamuvuma n'abakwata n'abasiba. Kati Nameere agamba nti yafunye complaints nyingi nnyo oba amawulire mangi nnyo agakwatagana ku full figure ng'agamba nti poliisi ebadde nayo yamukoowadda nti buli kaseera abeerayo n'omusango ku poliisi gw'awaaba. Wano wategeereza nti okusinziira ku alina wakootinze mu tteeka n'agamba okusinziira ku tteeka eryo kiba kitegeeza nti omuntu oyo alemereddwa okubeera mu society n'okujja mu society ne banne. Kyova olaba abeera buli kaseera awaaba oba alwanagana n'abantu ab'enjawulo mbw aba alina kubeera mu lihabu. Abalina kubeera mu lihabu eyo gye bakola ki gye babudaabuda oba oli awo abalina ebizibu ku bwongo full figure gy'alina okubeera. Nabagambye gino emisango
tugitunulye butunulizi obwedda ambagamba era Namere bagenda mukwata Namere bwe kibanga kituufu nga alinayo emisango kada akabadika kano bombi bagenda beera mu kkomera avunaana ne gwe bavunaana lwaki ndi Namere waba yawa da full figure kitegeeza full figure ali ku wanted wajira mu kooti bagenda munywa kikyobo manya eyo setup bano bamusetinze ndi ubanga okomplaininga nti ye okito oyina okubaawo owobujulizi nti bakubye oba sikyekyo oyina okusindika abalooya bo bakakase kati wano wali akabadi ku busirwa full figure ajja kuvaayo alaga amaanyi ajje ku poliisi oba ajje mu kooti bagenda omukwatira kubanga olwedde bayire file ezitambula nalabye jo Abitex agamba ffe tulinze bakwate Namere naffe tuzuukuse emisango egyaffe gye tulina kubanga gye giyitwawo waabadda file tuzirina ovanga ku muntu gwe bakolako obulabe society mu kifo ky'okumusaasira ne bagamba bugambi kaweddemu tutandikire wano tutandikire wano kati bwe bali era ekyo full figure nze nawademu amagezi takipushinga nnyo mbw akitwala mu maaso gw'omusanga guleka gubeeraawo bwe gutyo gukoneraawo yeyongere kubanga kkiriza obagana oba ayagala batayagala ekkomera agenda diyingira nti Namere bw'alema okumukwata Abitex agenda mukwata oba abalala balinako emisango bajja kipushinga kubanga agenda beera nga abanguyiriza obulamu agenda beera nga abanguyiriza obulamu era ogira pacha mujja kiwulira nze mbagambye lino ekkomera bwe libanga lyakubaayo nti Namere ne bbaawe bagenda beerayo basatu ne full figure oba ntegedde oba bba wa Namere ne full figure kuba ye Namere agambye nze sinnakuba wandabyeko mu katambi wandabyeko mu katambi nti nedda ndi wabadde oli katambi ng'oyogera gambye nze eddoboozi si lyange eddoboozi si lyange iwe bali kubeera mpozi ng'ate otambula naffe mu mbeera yonna eya bulijjo obulamu obusanze otya tubaayo eno ate mpozi nga tutambula bulungi nnyo amawulire omuziki n'ebikunyumya byonna tubifunye bulungi nnyo kati katuddeko ku zikaadi za NUP mwalabe bachairman bameeya ate mpozi ne bakansala abasinga nga beerya omuguju nga bagamba nedda ebintu byakoleddwa mu bukyamu ne tulaba abanakigwanyizi abavayo gamba nti tukolewe newe tuti kantandikire ku Lubega Mukaaku mpozi ne bande bano ba DF bo bavude ne bagamba ba candidate simwe namwe batawadde kadi mwena alemu aboli awo ne mwene UP olujju lwaffe lugule tubaaniriza mujje tukolere wamu tutuukirize ebirooto byammwe kati jjukira abantu bano bo balina ekintu ekya balina business yaabwe nga bo eva balina kubeera ku opposition oba ntegeera kantandike ne bakansalazi ndabye ayitawa mu mujjukira omusajja gwe baakuba mu campaign za nalukola bamumenya okugulu avuddeyo n'agamba nti some of the councillors abaweereddwa tiketi already babaddeyo mu kanso okumala emyaka 5 nga tebalina kye bakola tebayogera tebavangayo era bagamba nti n'abamu ku bantu babe bakiikirira babadde tebabalabangako era babadde tebabamanyi tebavangayo wadde mu kamera okubaako ekintu kye boogerera abantu bakiikirira n'abamu newankubadde tebabadde mu kanso nabo okulabika kwabwe kulabise mu biseera bino nga waliwo zikaadi yabuuza mubaddengawa for the rest of the 5 years mubaddengawa n'abo bakansala be baasudde bababuuza essente zimubadde mufuna mu kanso mubadde muzirya naani era mubadde muzirya na famire zammwe lwaki mutuwolomera lwaki muleekaanira eggwanga ebyo bigambo bya ayitawa ayongedde n'abuuza dulinga mbadde temusobola kukuŋŋaanya TV station actually era ekintu kyayogedde waliwo TV station za highlightinzeeko za pinpointinzeeko n'agamba TV ezo zo eva zirwanyisa enkyukakyuka ate nga namwe mukimanyi bulungi nnyo kati bano ze baakozesezza
obontegeera bano ze bakozesezza ze zikola amawulire era bw'ogenda ku pages zaabwe balina emito gye bakubaawo egiri awo egyenjawulo egikola gitya lwaki nti tebawagira Kyagulanyi tebawagira nkyukakyuka obonfuna kakati awo ayita we wakutadde genda nayo kenyini otulosenge gyogamba eddala abantu bano abakaaba babadde wanze nange ekituufu kiri nti waliwo abamu besimanyi waliwo abamu bembadde simanyi obontegeera so tuleme kubeera nga naye babadde boogerako ku kaadi ya Sauda Madada simanyi n'omuwala ago bawadde ekisaaki ani oba bakiryo kyaba kisaaki ene mu Kampala Central bwabadde mu kanso okumala ebisanja simanya 3 biramba ng'ali mu DP bannange omuntu ng'atandise omuntu tebagenda kubuuza omaze emyaka emeka ng'oli mukkiriza bw'obanga okyusiza eddiini bakubuuza omaze emyaka emeka ng'oli musiraamu bw'oba ovudde mu bukatuliki obanga ovudde mu busiraamu n'odda mu bukatuliki tebagenda kubuuza omaze ebbanga ki ng'oli mukkiriza babuuza omaze emyaka emeka ng'oli mu katuliki oba musiraamu kitegeeza abavubuka bonna kabeere bannambooze kabeere basegona kabeere baani emyaka gyabwe gyatemebwa ne batandika oba ne bazaalibwa buto mu kibiina kya NUP kitegeeza bagenda kusavinga ekisanja kyabwe ekyokubiri mu kibiina kya NUP kati n'oyo omuwala gwe banenyeza ku Sauda Madada naye agenda kusavinga kisanja kye kyakubiri mu kibiina kya NUP byabadde akola ng'ali mu DP tebibalwa tebibalwa ekyo mulina okumanya abadde abikolera mu kibiina kirala bati mu NUP kyekisanja kye kisoose so kati waliwo abaana bootula n'owuliriza n'ogamba omusajja ono bamulaba ng'omuyaayeyaye naye ng'alizoninga ng'alizoninga nnyo kyokka ng'ate tali mu bifo bya bukulembeze ayitawa ali mu bya security naye avuddeyo n'agamba naye mmwe lwaki mutuleekaanira ebbanga lye mumaze bwe muti ne bwe muti mwandibadde mukyaleekaana nze nno oyinza okuba ng'olina complaints zo bati bw'okwata okwemulugunyako n'okuteeka mu mawulire ba TV ba radio oba okutadde wakyamu okwemulugunyako oba okutadde wakyamu lwa nsonga tebagenda kuyamba ojja leekaana bimale bikomaawo bakwerabire olaba beerabira beeyambula oli ne yeeyambula tulina bapromota betwalaba beeyambula ne batambula bute ani akyabajjukira okujjako nze abajjukizza ensi ejjagenda mu maaso etambule okulonda kujja genda mu maaso ku ggwe nze nsuubira bwe baba nga baakusudde ku kaadi kiriza nti obadde n'obuzibu banno bwe baakusinzeeko oba obadde n'obuzibu bw'otaalabirawo therefore kwatagana ne bekikwatako mugende mwesorting out ku ground ddayo mu bantu munno bw'abanga mwali akola naawe gendayo ng'okola si mu nkola ey'okumulwana wabula ey'okutereeza bino ebintu birimu n'okutegeeragana nti owaaye kino ekisanja mpaamu kiri kankuweemu kino mpaamu oba ontegeera nolw'okuba nti abamu muli awo muli selfish era mubeeramu mukulwanirira famire zammwe na biki ololo muwoza twateekamu mwateekamu nyani abatuma muteekemu eyo gitwale nga business ogitaddemu kati edduuka bwe ligwa ogenda nenya neighbor nti edduuka lyange lyagudde kubanga neighbor tangulaako embeera eri etya olwo mu busanza otya tugenze ku kawempa awo wakyaliwo okwogerezeganya wakati wa Shamim Malende ate mpozi ne Zahara Luyirika bano bagamba okusinza ku gafuluma galaga nti wandibaawo enteeseganya Shamim Malende gwe baagala okuzza mu Kawempe South ewali Dr. Roy n'abalala then Kampala Central bagirekere Zahara Luyirika lwaki nti Zahara Luyirika ate yewe makindye katate Shamim wa mu Kawempe ne wankubadde asula mu Kawempe North tekimugana kwesimba mu Kawempe South oba ntegerekese kakati nno lwaki ndeesa abantu abo nti mu kifo ky'obwa meeya mu Kawempe wabadde waliwo oweddembe Serunjoji
ng'ali wamu mpozi ate ne Haji Latif Ssebaggala and the others. Now kaadi bagiwadde Sserunjojo Weddembe yabaddeko. Jukira abaddeko Lulinga wa DP naye nakugamba ekisaanyi kye tubala kimu ng'ali NUP nga when is a born again. Kakati Ssebaggala mbu yavuddeyo n'alangirira agenda kujja independent. Obamfuna agenda kujja independent. Bwajja independent kitegeeza abadifayinze amateeka g'ekibiina. Kinajjukirwa Ssebaggala bamuwaako kaadi ya NUP esimbewo ku bwa meeya bwa Kampala na withdrawing. NUP neemala neeteekawo Nabiira. Oba ontegeera nga sinnakola statement yenkasobola nkusomere ennambe ekigambo bino. In September 2020 the National Unity Platform vetted Kampala Road Mayor aspirants and chose Haji Latif Ssebaggala Sengendo over Joseph Mayanja Chameleon as a flag bearer. The two days later, on September 22nd, 2020, Ssebaggala abruptly withdrew, saying it was to the best interest of the wider opposition. A move that left NUP scrambling to find a replacement, while Elias Lukwago, then FDC, remained the leading opposition contender. NUP subsequently replaced vetting and confirmed Nabiira Naggai Ssebaggala as its Lord Mayor flag bearer months after stepping down. Kati bagamba mu mwaka gwa 2020 September Ssebaggala NUP yamuwa kaadi esimbewo besimbe ku Lukwago ku bwa Lord Mayor. Wasere kwaliko ne Chameleon omumise Joseph Mayanja 2020 September omwaka gwa ennaku z'omwezi 22 September omwaka gwa 2020 Ssebaggala yavaayo n'agamba avuddemu akigyemu enta ku lw'obulungi lw'opposition okugaziwa n'okweyongerayo n'alekera Lord Mayor Lukwago ebiseera byali mu FDC. NUP neeyayaana okunoonya gweteekawo yegwa ku Nabiira Naggai bonna baddiira oba ntegeera. Kakati era omusajja wuno yakomyewo akulaga nti bate bamuwadde agenda kujja independent. Nzirayo ku kiri abaana kye baagambanga nti there are some people who are paid to be on opposition side nga bo gye baliira nga tebaagala buyinza. Bino bigambo by'abafutu soja ababeera ku social media agamba nti wali abantu abali ku opposition the likes of Ssebaggala Mukaaku n'abalala nga bo bali mu opposition nga basasuddwa. Kati wuuyo avuddeyo agamba agenda kujja kuba independent. Kitegeeza Ssebaggala takyetaagibwa na mu NUP kuba ekyo kati akikola omulundi ogwokubiri. Simalina NUP kiki ekyamukoza mu kibiina bandibadde baamugoba dda kubanga acyankalanya oba si kye kyasooka ateekebweko mu disciplinary. Ateekebweko mu disciplinary bamubuuze lwaki okola ebintu bwe bityo annyonnyole oba ntegeera annyonnyole lwaki akola ebintu bwe bityo. Ebyo obuzanyo baazanyanga edda mu DP nga bali ne Bamukaaku abo baani bulina okukoma tebagenda buleeta mu NUP. Nze kiri kye nabagambye kasita owulira gwe batawadde kaadi yenna ng'agamba nti ababadde kakiiko either babadde basolooza ssente oba si kyekyo NRM bakolera NRM bayisizaamu bakansala ba NRM nabaane ba NRM olwo ng'omanya nti ate oyo yewe NRM baamuguddemu kuba akalulu kano kabadde kiriya nnyo nga tebaagala kukola nsobi ze baakola ku bakagabo n'abalala oba ontegeera ne kati ojja kwesanga era balere Ssebaggala weewumuzeeko beera omusajja kkuse ebbanga lye wakiikirira Camp Kawempe North
abantu bagamba tebalina kye bakufunamu n'abalinga ba campaigning manager abo wabawangazi basaries ate nomala nobatambuza nobeetolooza ne batazifuna kati gwe kikyokoledde kawempe abantu kibasobola okugambako nti Sebaggala wuuno kikiri kye bagamba basooka ne banoonyeza ku ground oweddembe abaddewo ku ground tukize tugaane newankubadde waliwo ebitagala waliwo obuguudo obumu omulemi okukola naye abaddewo mu kuyamba ate aboolyawo abalonzi kati ng'ekibiina tekisobola kuvaayo kitunde kaadi y'ekibiina oba kigisuule eri Sebaggala gwe batagenda kulonda. Ekitongole ekikwasaganya ebyokulonda ekya Electoral Commission ekyetengeredde kitaddewo olunaku okuva nga Sebutemba 3 paka nga 24 2025 nga zennaku ezigenda eziteekeddwawo okusunsulamu oba nomination of candidates for the local councils elections 2026 rather nti bataddewo ennaku ezo ku bagenda okukolerako nomination z'abagenda okwesimbawo ku bwa local council ba local government ba local LC5 chairmans ba councillors bana abali mu kuyomba bagenda okubeera nga basunsulwamu nkibagamba nnyo bagamba the nomination exercise will be conducted at the respective venues for each council level on weekdays from sawa 3 ez'okumakya paka saa 11 si byagenda ku Electoral Commission eri ku kitebe bagenda teekawo centers mu bitundu byammwe we mugenda okukikolera ninagyemu gye mmanyi yeekawo empe waneeno ku kyalo Masawo nga akava kwa Kamesi eyaawo ngimanyi batera okukolerawo nnyo ebintu bingi nnyo era babeera bali mu kuvetinga bali mu kunominatinga security ebeera tight nnyo nnyo mwala akubya council nalukoola kibooko ng'evuga ne weebuuza omuntu azze kwewandiisa ate mukuba waaki kibooko mukuba waaki kibooko kati nno wano mu nsonga eno njagala givaako naye njagala kumaliza na kano bakugambye nti finalist for Kampala eyaba NUP lwaki ndeese story eno nti already bakuwadde ensaleesale leero mmeka tebitandika nkya nomination zitandika nkya ez'aba kansala local divisions ne ba mayor kati already bano bakugambye the special committee put in place to receive and handle complaints raising out of candidate selections procession wishes to notify that 11 complaints arising from Kampala electoral district have been resolved in favor of the complaints. The rest of the complaints have not succeeded. Please note that the mandate of committee is limited to correcting errors and dealing with other technical issues. Ekyo nakibagambye olunaku olwajjo Aisha Kabanda yabagambye tetugenda kukyusa byavudde mu bakakiiko wabula waliwo ebintu bye tusobola okulaba ebiri technical nga bwe nkuwadde ekintu kya Zahara Luyirika ne Shamimu basobola okugamba nti agwe gundi wabadde wasaba kino ne tukutadde wano tukimanyi wano ojja kusobolawo ontegeera kati ne babeerawo nabo nga babiwadde mu nsobi wasaba kirala ne mu nsobi ne bakuwa kirala kati abakulira akakiiko kana akateekeddwawo okukonjoola ensonga z'abo ab'emulugunya kagamba kakwasaganyiza ensonga 11 oba emisango 11 era ne bagibeera nga bagimaze okugitereeza nga n'abawawaabirwa oba n'abawaabi bagenze bali contented bagenze bali contented nnyo bulungi ddala kati wano bagamba nti ebirala tebabifuddeeko kubanga tebikyusisa nonda oba nteekateeka ya bintu ebyo byonna nga bw'obadde ojja obiraba kale
tubakubiriza mugende kati munonya akalulu ku ground mujjewo amalala mugende munonyeze ku bannammwe obululu genda campaigning ngo bagana naye bannange omwaka ogujja nange mumpaamu. Actually it's a matter of kutuula ne munnono omugambo manyi ngenda kunoonyeza akalulu naye ogujja mpaamu mutule musaininga n'okusaininga. Kati kitegeeza ki nti candidate we bwabanga mulungi nga akola tambula naye mukolere wamu mukuze ekitundu kyammwe. Bwolanga si mukozi gwedda ku ground mukole gwedda ku ground oddeyo noonya akalulu ojja kafuna abeere mu kuzannya okwe mu muzannyo gwo jangu onkwekule then after ajja kwekanga ategedde ekifudde mu yeebiraka oba nfuna. Otherwise mbagaliza birungi byerere mu kulonda kwammwe oba mu kaseera kamwe mwe nga bakansala ne ba local government chiefs oba governors. Omwaka guno gwennyini ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogw'omukaaga kwe kwali mpozi okulamaga kw'ennamugongo okulamaga kw'ennamugongo twalaba bbomu eyatulikira emunyonyo neberawo ne bbomu eyatulikira ku kiggwa ky'abajulizi oba kyaliwa. Then abantu batandika okugamba naye ne babeera batujju lwaki balekawo Namugongo ewali concentration y'abantu ne bagenda ne batulisa bbomu ku buliji wano nno wootira abasirikale era wootira emitima gy'abantu nti yaba ayagala ssente asobola okukola ekintu as long as kisobola okutwala obulamu bw'abantu ye ekyo takifaako no eyo takifaako kuba mulaba bbomu ezo zattamu ku bantu walonje bakwatira Kaleerwe mbu yali mu Flasika. Kakati nno nababuulidde ku story ya birungi agamba bamuyitaani Jeno Birungi Major Jeno Birungi ono yakwatiddwa ne banne nga kigambibwa balina fake bombs ze bakola n'okutta abantu nga bo kye baagala kuyisamu ka budget kaabwe. How fake Kampala bombs landed ex Semwai boss Major Jeno Birungi in trouble. Both Colonel Peter Ahimbisibwe and Lieutenant Colonel Ephraim Biarohanga reportedly implicated their boss over the fake Munyonyo and Kaleerwe bomb scares and the fiction list of the ADF rebels. Kitegeeza ki ndi bino byonna bali bagamba nti balwanyisa abayekera ba ADF teriyo nakyogerako ne ngamba naye already bakuta komanda Jamiru mukulu bamukutte ali mu komera kati ani akomandinga abaana buli kaseera aba ADF twabongeddeyo aba ADF tubakubi bali gindi kumbe bayaye bali mu kola budget zaabwe kuyisaawo sente kulya sente. Kati nno bano bowulira bino byabatabukidde dda. Ephraim Byarugaba ne Peter Ahimbisibwe balumiriza bosi waabwe okubeera nti yabakozesa ebintu ebiri fake. Abantu bano basibiddwa mu kukomera emakindi awo mu barracks birungi waali. Imagine fiction ne badenga bagidinga kukubeera nti waliwo boliawo fake bombs aba UPD ADF bazze bla bla n'ebirala. Oli agenda kubuuza lwaki omuntu yandibadde atta abantu olw'okuba ayagala ssente. Kati bagamba officers 13 be bali mu kunoonyerezebwako ku fake bombs zino. Baweredde 13 bagenda bakwatibwa. Initially basoose ne bagamba nti oli awo omusajja mukulu ali mu kupevinga ewe yetemere kubo nga bw'ogamba nti kanjerule bani abandi badde bansimbire kuuli nti gundi ne gundi basobola okunsimbira kuuli
bano kamba je mukubo mbasibenge gwanga licha ngobudde bukyali abonfuna mbasibenge obudde bukyali nuli agenda kubuuza bulawe ebikolwanga bwe bityo gobeera ogenda kukola ki kiringa mwana kulimba ntola munange taata muno mu nyumba tulinamu emmese leeta sente tugula akatabo k'emmese kati mugula akatabo ke mwana bamuwa sente agula akatabo k'emmese bagenda okinoonyerezaho ng'ekituufu kiri nti temuli mu mmese wabula obumese obulimu ye yabuleese ate bwa plastika awo ntegeera naye kabbomu mu kali kaakaali ku bridge y'emunyonyi awo ko katta abantu abaali ku booda simanyi baali mu ddiiru nene Uganda nayo sebe efunyeyo balumira mwoyo kuba webuuze aba bayabika baba wameka aba bayabika baba wameka bafa tebafa bayinza babagamba bafa naye nga tebafa anyway bila tujja biwulira kati aba abantu koti masho beri nokukolako so si baana ba NUP wamukitegedde koti masha bwe bantu balina okukolako okusobola okubeera mpozi nga ate obuli awo eza embeera mu nteeko n'empisa mu magye naye bw'okwata omwana we NUP atalina wadde akatanga n'omutwala mu koti masho oba togusaze bulungi nnyo ddala katoyongere mpozi ate mawuli amalala Patriotic League of Uganda giyite PLU Secretary General waabwe David Kabanda avuddeyo mpozi ate n'alangirira nga bwe bagenda okumubilizingira oba okunoonyeza President Museveni akalulu mu kulonda kwa 2026 PLU bagamba First Son Chief of Defense CDF General Moses Kainerugaba yagenda okulemberamu ekiwendo kino nga bategetinga 80% win okusinza Kabanda nga bwagamba jukira waliwo ebitambula bwemba mwegendereza kino kibayita transformation of powers ey'olukwesikwesi oba bwenjo kitaaminga nti bano bagaayi bajjemu abantu abasinga ab'NRM abaddemu abakulu bajimu wezi bakadaaga n'abalala bonna mubalabye okujjako some few be bamanyi nti abo bulamu tebuliyo ba Moses Ali n'abalala kati ne bagenda nga bali pulesinga abaana abavubuka abato abadde tebamanyiddwa na kumanyibwa nga bakugamba bano yawangudde jimu wezi ono yawangudde mukula ono yawangudde kagunde kujja kukadaga tuwe tumumanyi ono yawangudde gundi nga tuviradira ku NRM primaries tusoke tuleke bya seke tugenda ku bya bufuzi bine bya MP level kumbe abantu abo ba PLU abantu abo ba PLU siba NRM kati bo kibakozi bakutta abantu nga ba PLU ne babambaza sati ze NRM kitegiza balinye eno neeno nenge kigendera kyabwe kyakuyisa mbali era ogenda kuwulira nga batuse mu parliament nga babalangirira bagenda kujanga ba PLU oba omwaka ogunaasembayo 2026 balangire nti bazinga ba PLU olunga amaze okulevelinga ground oba ntegedde nga amaze okulevelinga ground kubanga bo bennyini bakama baabwe bavudde ne bakiyogerera bagenda wagira era mbadde muli Kabanda ne banne Mawanda n'abalala nga bagamba fa abantu baffe bayisemu bulungi nnyo ekintu kitugenda kikuba bwe tutyo oba ntegedde ekintu tugenda kikuba mu mbeera entuufu kakati nno mulina okubeegendereza mwe mujja vaayo mulowooze nti muli mukuwa ba NRM kumbe muyisaawo muhoozi n'ekibiina kye bamale bamukwase bulungi entebe ng'oredde emirandira agina from parliament from security ne walla yonna yonna nga takyakubwa kakati awo abali ku opposition awo
ekintu ekyo mulina okitunuulira bulungi nnyo. Abantu abo era mugenda laba obuvuyo bungi nnyo mu kulonda nti abamu bajja tuuka n'okukabba bagambe gwe langirira bwoti ffe ebirala bitulekere. Langirira bwoti ffe ebirala bitulekere. Kale twagala kusembayo mpozi ate ne some few stories. A veteran politician, opposition politician, Dr. Kizza Besigye and his AD Abed Lutale have informed the court that they are unable to attend court of yesterday hearing. Dr. Kizza Besigye cited illness, while Abed Lutale simply stated he was unable to attend. Their letters were submitted to the court and read out by Justice Emmanuel Baguma. However, according to their lead lawyer Martha Karua, Dr. Besigye's legal team was not aware to the letters before the court session. Kati wano wandiba wakabadi onakolajjo Dr. Kizza Besigye, Bedi ne Captain Dennis babadde balina okubeera mu kooti. Wabula mu kooti twalabyeyo Captain Dennis yekka. Ono gwe bagamba nti naye yaliko ku musango gwabwe gwe bapaatiikako. Oba ontegedde. Kakati abantu bano baali balina kye bastatinze kye baagala okukola bonga baba opposition aba PFF. Kati kooti egamba bafunye ebbaluwa okuva Dr. Besigye nga bagamba tetugenda beera mu kooti. Dr. Besigye mulwadde, Abedi yena agamba sisobodde kubaawo. Bo bannaffe aba legal team ekulira Martha Karua ne bagamba ffe tetubimanyiiko. Ebbaluwa tugyekangedde ne wano oli agenda kubuuza client asobola okukola ekintu kyonna nga takibuulidde looya we. Kisoboka Besigye okukola ekintu nga Karua takimanyi? Kubanga ebintu by'amateeka bino olina okukwatagana bulungi nnyo ne looya wo n'omunyonyola. Ne bw'oba watemula omugamba ekituufu kiri nti natemula nenoonya bw'ontaasiza wonsevingira. Kati wandibaawo akabadi lwaki abantu bano tebazze mu kkooti. Wandibaawo akabadi ak'amaanyi ke mulina okutunuulira ennyo mutegeere lwaki kkooti egamba bweti. Sisuubira nti client asobola okukubagana ne looya we. Kale katulinde ate ebbanga terijja kulwawo ng'ebirala bizuuse nga Dr. Besigye azze annyonnyola agambe nti ensonga yali ABC bweti oba bampaayiriza mu mbeera yonna. Mbeere bulungi, mweraba.